Chetubasaba kiri kimu. History repeats itself. Mumpulira bulungi. Some of you want to wali family yammwe. Naye bwe mutuuka ku level nga mukwata amayinja n'ensuululu ne mulemesa banna Uganda okutambula. Museveni abalaba kye mumanyiko tatoleratinga nonsense. Mbabuulira oyo Museveni tibwabulwa tatoleratinga nonsense. Era kyabatunuulidde muti. Naye Museveni agenda bazannyira y'akantu kamu. Omugezi yessawa omanyi ffe tubuuka. Fetubuuka ng'abayaaye. Omuyaaye ate obuuka. N'omanya ati naye luno olutalo. Wano nnyina okukwatamu. Kino kinsinzizza amaanyi. Bw'obeera muyaaye nga teweenegula. Oba muyaaye omusiru. Omuyaaye omutuufu topika nnyo. Omuyaaye omutuufu takakasa nnyo. Omuyaaye omutuufu atya. Nkubuulira omuyaaye omutuufu. Omuyaaye omutuufu alinnyamu ku bigere. Omuyaaye omutuufu amanya olutalo lwataawangule. Omuyaaye omutuufu adda kuwolani. Omuyaaye omutuufu agusala. Nkubuulira omuyaaye omutuufu agusala n'ala buladi luno olutalo ekyamazima. Mbabuulira. Ze Palaso olala yansanga nangamba mwana olaba bagayi banene abasinga balowooza bali staboni ne bagenda kuzuukusa omuzimu oguli munze ne mugamba soko olindeko ya herinda kendongo kasito girina ku bandongo nendooza agenza olaba kisusse n'agamba nene edda kagusitudde bagenda agusitudde. Palaso nankubira leero nangamba nti Junior gamba abafango ninkomawo. Wachobomanya Palaso. Palaso is a true definition of deforestation. Akabira akatemye. Nange nti akomawo ku fango babyerewo byonna tayagala kusangawo wadde ekikyafu. Kati alikweno gyokwatayo sigibala akuba ku nnyama gyokwatayo sigibala kati nno kankubuulira oyo Palaso omulaba era agenda kuddawo ate oyo talagira tasuubiza n'atatuukiriza addawo awo ku kabira naye neewumiza ne muga Palaso nkwegayiridde bambi toddayo kubakuba agambye kuluna ayagala bagalamiza abakuba omu ku omu. Ate ng'oyo mwana yajja bagalamiza uyu mwana ajja bagalamiza ayinza n'obbambulamu empale ng'akuba ku nnyama ya gavumenti ate nno Palaso tannaba genda nnyo sitaboni tannagenda nnyo Palaso akomawo mu paati ekisooka ekisajja kirina endongo kigibasinga kati kibalaze nti n'effujjo ndibasinga kati simanyi fango nikejja nako oba egenda kujja naki naye ekyebuuzibwa gundi lwaki agenze ku poliisi kibando waddala taloopa alien animbye nnyo naye alimba atidde nnyo amangu ago n'embiro yakubidde dda buli simu gy'ayinamu omwo eriko omunenenene yamukubidde dda asindisa obuvidiyo ku WhatsApp. Nze nina group gye ndimu awo erimu abasajja abasiyaidi n'abasajja abanenenene obu message obwedda butuuka obu video ngenzo viewing ennamba nga ye ya kibanda gye nalina omanyi yali yambulookinga nengenzo kebera ennamba eyambulookinga ng'anda omusajja ateekayo bu message aloopye gwataloopedde nga taliyo mu ggwanga nange waliwo abakulu bankubiddeyo b'amagye ndowooza naawe okiramu what's going on there. Nembaga afande nursing. There's nursing going on. Uganda police binesoka ebiveemu. Ate wa police yuna abadde kagambye. Nabo Palaso bamutya. Kugambye nze waliwo n'omulogo gw'emmanyi eyo oluwulidde erinnya agambye eyo family nedda n'abalogo batya Palaso. Banaddini batannaba kwogera. Ne n'abalogo olaba bamutya. Gwe buuza gwe omusajja gw'oyogedde ebigambo ne kamungulize n'ankwata oyogedde. Ejjo Palaso yaŋŋambye naŋŋamba Junior nabadde naakava ku live. Either way, abali happy with what happened in Fangon. Bantu bangi nnyo abalinze retaliation naye kabatande emijjoba gya Fangon girumbe muliwulira. Kati gwe bw'oba oyagala kumanya nti abantu bagezi waliwo they call the art of mastery of gang violence. Palaso ebintu bino tolowooza nti abadde tabituddemu kuva lwe yamukuba empi abadde abala retaliation kuva lwe yakola ekikolwa eky'okukuba alien empi he knew that there would be a retaliation era retaliation gye yagezezaako okulaga wamulabe bwe yazze ku stage walabye ebyabadde mu Nkuuka Junior nenjagala kubuulira amazima
kale ebimeke bigende biri groupinge bije mu party tutulabe bomba mwagala kumanya kyayogeddeko ekituufu nti emirambo gijja kulabika naye twesuubire nti we bana abaganga members abafangoni bali omutwalo bali kanaana bali 15,000 expect 3,000 men down ate bwe wabanga eno waliyo abafudde casualties kubanga kati gwe weewunya gwe njagala otunuulire kye bayita exact oba oyagala kufuna exact gundi numbers abanaafa gwe njagala kakati Junior omusajja yagambye ayagala kuddayo beere bakole batereeze tayagala kusangawo uchafu kiboko ya uchafu addeyo olabe bwe bataakole kyayagala awo womanyire omuntu gwe bayita gang master ate Paraso oyo mumwogeddeko Junior ne mugane ne mu America oyo omusajja tebatandise leero omanyi bwe bayita gwe bw'obanga ogenda kuzanya Muhammad Ali kino ekigambo yakyogeranga okuba ebikonde bwe yali wali mu fighting Manila ng'alwana n'oyo musajja ba buli omu n'agamba bannaye Muhammad afudde Muhammad anywedde maama omusajja yayimirira mu rawundi y'e10 gye yajja amaanyi tewali yamanya kati kambabuulire kakati eyo ndowooza yo greatest